oli ludda wa Munnayuganda munnange mwana wa mama mwana wa tata amawulire gano gakusanze wa wonna we gakusanze kozesa ekikuli okumpi weesibe ekimyu kwata ekidongo kwata ekigoma kuba digida sanyuka anti nyumba ya sitaani ekutta omuliro abasajja bayidde mubatya kubalaba na mmundu mubatya kubalaba na miggo mubatya kubeera mu byambalo naye bo batya kiyitibwa Munnayuganda. Yiyo poliisi efulumiza ekiwandiiko gufuuse musango gwa Naggomola igwe okuyita Omunnayuganda kubanga ekitufuula Abannayuganda ye fulaga y'eggwanga lyaffe. Kati oli wagaana okwata fulaga y'eggwanga lyo n'akugamba nti eri prohibited gwe okugikozesa gwera kumala kusaba lukusa kitegeeza nti omuntu kati alina kusaba lukusa okumukkiriza nti Munnayuganda. Naye nga beerabidde nti Katonda yatutonda nga tuli Bannayuganda tetulina gwe tusaba lukusa yenna okubeera Bannayuganda. Oŋŋamba oti okusaba olukusa okukwata fulaga y'eggwanga lyange. Bano bayidde mubatya kubalaba nga balina mmundu mubatya okubalaba nga balina emiggo nga balina mu byambalo ne bo batya okulaba gwe bayita Omunnayuganda omutuufu. Baali bamanyi batumaliriza abasajja baali bamanyi batumaliriza nga basigazza kuwanika fulaga za nsi zaabwe. Kyovola nti kati kibaluma okuba nti tubasoose okuwanika fulaga y'eggwanga lyaffe pulaani z'okuwanika fulaga z'ensi zaabwe mu nsi yaffe ne tuba nga tuzirinnyemu eggere bwe busungu bwe balina. Bulijjo mbagamba tetulina magye mu Uganda tetulina poliisi mu Uganda. Awo bwe mulaba mbadde ebyambalo by'amagye ne poliisi battemu abakolera Museveni abayamba Museveni omukuumira mu buyinza mu Uganda poliisi nga mwambala ebyambalo ne fulaga y'eggwanga lyaffe ne mwagala gufuula mukeere ekyamukwata omuntu nti mumulanga kimu tumusanze akutte fulaga y'eggwanga lye. Obwongo bwammwe bukola bulungi mu bisajja mmwe ddala ddala ndi tumale kusaba lukusa okubeera Abannayuganda nga Katonda yatutonda tuli Bannayuganda kisoboka. Byonna mubikoze ne tukkiriza. Mwatugana bereeti zaffe ne tukkiriza ne mutugana ovulo zaffe ne tukkiriza ne mutugana engatto zaffe Timbaland eza bulijjo zetwambala ku ovulo zaffe bera ne tubikkiriza. Katukutte fulaga y'eggwanga lyaffe ng'akabonero akalaga nti ffe tuli Bannayuganda abaagala ensi yaffe abaagala okukyusa ensi yaffe mu mirembe awatali kulwana na muntu yenna wabula okukikola nga bwe kiri mu constitution y'eggwanga bwe tukkiriza kikola okukyusa obuyinza mu mirembe. Nakyo mulaba kibakalubidde kuba mmwe kyemutayagala kwe kubeerawo enkyukakyuka mu Uganda ey'emirembe mu mwagala byakukyusa buyinza n'amaanyi kuyiwa musaayi nga bwe mwajja nga muyiwa omusaayi era mbu mwagala tubafulumye na kuyiwa omusaayi kyetutagenda kukkiriza. Wallahi bayidde bw'obeera bonna webaza ekigambo kimu Katonda yakuwa obulamu n'akusanza Kyagulanyi ku nsingo okyassa. Abaafa nga temulabye ku Kyagulanyi mwasobwa mwafa mumanyi birala nnyo naffe bye tumanyi abalabye ku Kyagulanyi kati bye tumanyi mu Uganda birala nnyo si namwe bye mwafa mumanyi. Ogambo kya mwana wa mama Justice Simon Byabakamu eyeeyita chairman w'akakiiko ka Electoral Commission oba k'ebyokulonda Independent Electoral Commission of Uganda. Ddala akakiiko ko kali independent oba already kalaze dda side oba already kalaze wa nani gwakakolera. Tusobola keera ku maca n'okakasa Bannayuganda nti bakandidenti ba NUP boli mu kudenominatinga tebasaanidde kuba kunominatingibwa oba kuvuganya nga bakandidenti mu bifo ebyo lwansonga tebaatuukiriza bisanyizo. Naye nga bakandidenti oli mu kudenominatinga ba pate emu NUP. Bakandidenti boli mu kudenominatinga boli mu kufulumya bonna ba kibiina kimu. Ekibiina ekimanyikiddwa ekisinga obuganzi eri abantu. You cannot tell me nti olwaleero okedde ku maca Speaker Anita Among bakandidenti bonna ababadde bamuvuganya oba denominatinze ye n'omudeclaringa as an opposite. N'ogenda ku Vice President Jessica Alupo
nino okole ekintu kyekimu nino okakasa ensi tyona ayiseewo an opposite nojja ku deputy speaker Thomas Tayebwa nemukola ekintu kyekimu nja omanyi kati tugenda okukola gwe candidate woba osobola okonvinsinga bano abakuvuganya ne bava mu lwokaano n'obagulirira ng'okozesa essente oba siki ng'okozesa ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye n'obatiisatiisa nti osobola okubasiba singa baba tebavudde mu lwokaano bw'okozesa ssente n'ozireeta mu bungi n'agaana okuyitawo genda ku level ya intimidation ng'okozesa security forces kubanga nazo zirina mu ngalo bino byonna we bigaana oyinayo resort esembayo yenze mwami Simon Byabakama singa bino byonna biba biganye jangu ku last resort fe tuguzanye ogusembayo kyova olaba Thomas Tayebwa deputy speaker unopposed speaker wa parliament omukyala Anita Amongo unopposed Joyowani wa NRM Tayebwa wachi wa NRM eyisingire north isingiro north obafunyiridde amaanyi we badenominatinze candidate wa NUP omulala awo waliwo Bright Lwamirama minister cabinet minister Bright Lwamirama oyo naye anytime bagenda kumundikira yalinga unopposed kubanga ba candidate bonna bali mu baba denominatinze bojja vice president Jessica Alupo oyo naye yayiseewo unopposed era isi nebansanyufu nnyo okudikira yalinga mukyala Jessica Alupo vice president yayiseewo unopposed bwofubutukawo ojja ono simanyi minister wa Museveni mukyala wa Idrisa Musuuza Nyamutolo bakola ekintu kyekimu onfuna bulungi nnyo ogende ne Kalamoja bakola ekintu kyekimu nga bayisawo omwana wa minister wa NUP ne bamudenominatinga so muna Uganda si musiru agenda kwebuuza lwaki ba candidate bonna bali mu okudenominatingibwa ba NUP lwaki ba candidate bonna abali mu kugulibwa bave mu lwokaano luno ba NUP lwaki ba candidate abali mu kutiisibwa ba NUP twogera no ku NUP gye bagamba ndi terina babaka kusukka Buganda era terina buwagizi kusukka Buganda kino nno kitukomyawo eri mwe bannansi nti what should we expect from the Electoral Commission of Mwami Simon Byabakama nti kana kakiiko k'ebyokulonda we kaba olwaleero kasobola okudenominating abacandidates ba NUP nga kabajjayo olwo kana asobola okeera ku makya ne kawa His Excellency Kyagulanyi obuwanguzi ku bwa president tekiriiwo tekisoboka tekigenda kukolebwa wabula gwe munnansi osobola okwedikira yalingira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert batya nti the moment wona fubutukayo mu bungi ennaku z'omwezi 15 nojja n'okuba akaluluko n'okuuma akaluluko era n'obanja obuwanguzi bwo mu kye twatumye protest vote akalulu kano we kanaabeera akangi turn up we naabeera ey'omugundu my brother wajja kubaawo Byabakama talina option ndala yonna tasobola gwenga against maanyi g'abantu so bino byonna tebibamalamu maanyi bino byobongeremu maanyi okulaba nga muvaayo mu bungi ku lunaku olwo mubeeko nekyemukola mu kuba akalulu kammwe mita azaaga 2 bw'omala okuba akalulu mita aga ngodde ebbali wali ng'okuuma kaluluko ng'olinda buwanguzi